Katongole, speaking about mbulamu bote okalanyino mchago baita Titi. Titi ono musinkano otyambulamu bo. She was a friend and sagala nnyo kumwogerako because ebiseera ebisinga she's living her life ayinza okulooza aba mulondolo baki but we had a great time together and us separating ways, it was something we discussed about tugamba no tetulina bwe tugenda nnyo tukireke and it was good ne tukireka bulungi mu mirembe tewali lutalo and anjagaliza birungi nange mwagaliza birungi. Do you guys talk mu communicating? Rarely, we don't talk a lot unless when there is business. Ntoba walu bakwetaaga ku mukolo walu abangambye bakwetaaga ku mukolo gendo bayimbire. I can tell her gendo bayimbire ko business, that's all. Okay, walu mcha akola no bamuyitani unakola kusho kusanya Rebecca Jingo. Uyu naye uya allegations nti mwali bantu. Oyo allegations bajja zikola nnyo nakati bakyazikola. Kigoraki ovimira nnyo muzino mbi. Ffe tuli ba mukwano. Rebecca Jingo amanyi ne mukyala wange. Manyi nange manyi bawe, so we are friends. Nero akuba ati abantu bakola ki bo babeera bajja birowooza nnyo. Lwaki bakutwalira nnyo mu mbeera eno nti gwe oba n'omukyala ina kuba muntu wo? Abakazi babeera nnyo mikwano gyange tubula bannyo be bansibyeko baba bagenda babaleeta Rebecca Jingo baleeta Spice Diana baleeta olwo ne yangambako Rema, I don't know. Nomula yagamba Rema, no Brown yani Zani Brown, you know, many, but those are just my friends. Nze when I love someone's music, she becomes a friend to me. It is only that when nyagala new music when emwagalira ddala era yoyo gwe mmanyi Titi. Okay. Ogadde ku mukyala gwe bayita Zani Brown. Has she ever been your wife or your girlfriend? No, Zani Brown is just my friend. Are you sure? Just kyali kifaananyi kye twekubyako kale nakibo you can imagine. Have you ever been together in the same house? No, my friend, never. Katongole, don't lie. No, why should I lie? Mwali mubadde kumwe in the same house? Never. Are you sure? Never. Look in the camera. No, I'm telling you the truth. It cannot be. Nze bwebanja gadde omuntu era mumumanya. Tubeeranga kuna mkyalo oyo Zani Brown. No. Zani Brown is just my friend. We are just very tight friends. Muyambako mu music we bwaleeta ennyimba ze nzikuba ne videos ze nazimpa nenzikuba ne muyambako promotinga just friend. Ate bwe tuba twesanze ku bivulu twebongako ne twekubye n'obufaananyi. That's all. Era kati akafaananyi kebeesibako ennyo ke kakaliwa ke twekubye nakibubo nga waliyo show yali nnene ng'agenda kuyimba nange nga ngenda kuyimba so ne twekubyamu akafaananyi so banne babitambikira awo nti Katongole atambula ne Zani Brown biki twabalabye nga wakozi what but nothing, she's just a friend. Omukyala agamba ki? Mukyala wange gyali talina tabu. Obulamu bulungi era ali okay. Oyina party gye wakoze over the weekend gyogeddeko nga celebrating emyaka 2 gye omaze mu media. Omukyala gwe wanjudde ono yani? Omukyala oyo saagala nnyo mwogerako because sidamba tetunabakola kwanjula tunakola mbaga. So we are still dating. Gwerinda bulinzi mikolo ojja otegeera ekituufu. Kakiringa era bwe twakola video gye nakola ya nafunye amule ne gawandiika nti eya smart, yes. Abantu balooza I'm dating a smart. Ne baggayi babali ebweru ne batandika okuweereza message ku Facebook bayomba biki Katongole ololo alabika ayagala smart ne yali video. Yes, so ebyo bisobola okubeerawo nga bolaba nti waliwo Rema yakola video n'asooka n'akola video nga balowooza nti ataddemu amuza n'aleeta gayi ng'afaanana amuza abantu balowooza amuza yaze mu video kitegeera so ebeera show ebeera video. Okay, Katongole of recent baadhi batugamba goma nyindo zokyogera nti yakwesimbawo ebbali ekirowoozo kino wakiyinzira ku ki? What made you enter politics? First of all, I'm a leader naturally and sigena byesibako bwesibi. Yeah, so ndi musajja abadde omukulembeze mu masomero gonna ge nsomedde paka KIU nabeera guild president. You can't be a guild president nga mu masomero eno wansi tobaddeko omukulembeze. There is no way because abayizi obo bamanyi. Kati nze abayizi mbamanyi. So I've been a leader ku Yale High School, Chitatya, Nursery, KIU guild president. Ne ku mulimu wendi I'm the one heading Beat FM as a programs director. So ndi musajja mukulembeze. Nali nesimbyeko mu kalulu ka 2011 so with all the experience with all engeri gyenze nkizimbamu sikigwambu kwi. Okay, management si kyangu naddala ffe nga bwe bakozesa ebiseera ebisinga olengera nti omuntu okuba omukozi si kyangu abantu okunyigira abantu okukyawa. Have you managed to be a leader? Ebiseera ebisinga olina kusooka kutegeera abantu and managing presenters is one of the hardest job in this world.
because they are not very easy people. These are celebrities, these are people who think they know everything in this world. So if you are their leader, first of all, olina okuba nga olina experience nga bakutya. Ekisookera ddala. Ekyokubiri oteekwa okuba nga you know how to manage yourself. Because being a leader is also knowing how to manage yourself. Nomanya nti nze nga omukulembeze ne manage nze ntya. Ekyokubiri ekyo bwe okimaze n'oyiga abantu bano. Nomanya nti abantu bano ono wabeera mu mbeera bw'eti njogera naye ntya. Manye ebyo bisinga okulemesa abantu okubeera ba managers. Omuntu ayagala abeere manager alaga obwa manager bwe. Leka obwa manager babukulabemu. So si ggwe kubulaga. Ekiremesa abantu okumanaginga abantu, it's because baagala nnyo okulaga nti nze manager. I'm the manager here, I'm the boss here. Ebyo tujja bikola ku ba presenter. Yes. So omuntu yogera naye bulungi omugabo waaye bulanga obunono wabubuuse netukoze tutya tutetenkanyiza tutya nyambaako tutya approach. Then omuntu nutisa naye bulungi awo mu friendly way. Ne woba omujja kumpewo nti oba gundi toddamu kukola. Era omugambo omanyi leero ndowooza tewandize. Bale oyogedde ku kyempewo omusajja ono yaddawo akasada. Kasada yawummula radio because emyaka gye yali awuliranga. Yawummula ayagala oba changes. Yawummulamu because yali akyagadde ng'alina byayagala okufuna. So nsuubira ye yennyini yagenda mu retirement. Naye nga njogera naye we talk a lot era angamba ali okay just angamba bugambi nti essaawa yonna retirement we beneggwako era ajja kudda. Nga bwe era bw'olaba Mwami Senkubuge naye yagenda ku retirement n'amala ati nadda. Okitegeera, so people you can retire n'ogamba neweemu emyaka 2 nsooke mpumulemu then male nkole ki. So I wish and hopefully think Kasada will be back. All right, ogende Bali. Lwaki Bali gy'olaze era oza ki ekiganye okutereezebwa ebbali gwe kyozotereza? Ngende Bali okwesimbawo because Bali gye banzaala first of all seesibayo bwesibi ng'abantu abalala nti azimbye akayumba naye sibayo. So nze seesibayo bwesibi ngenda Bali because ye waffe wali emafumbe wenzimba ate actually wali amaka gange. Then waffe ekitatya we baziika muzeeyi wange era yo ina Bali. Then okay bwe mba kunyonyodde amagombolola gonna agalimu eyo constituency gonna tuyinamu family, tuyinamu ettaka, tuyinamu ebintu, tuyinamu, it is our home. It's actually Kayunga is my home. Wenva okitegeera. So waliyo ebizibu bingi for the last 20 years ndabira ddala. Kayunga gye wakulira? Of course nayo nakulirayo naye lwakuba nti nsomedde nnyo eno mbadde nnyo mu kibuga naye nga nayo nabeerayo ebbanga eriwera because O-level nagisomera mu Kayunga, A-level nagisomera mu Kayunga for 6 years nsomereyo. It is only primary gye nasomera awo Mengo primary. So naye nga olaba nti mbeerayo ye waffe. Ate era wabaddewo ebizibu for the last 20 years MP gwe twalina yalina 15 years then no 5 years there's nothing we are saying. Bizibu ki abantu bye bagambye bye banyigiriza gwe by'okutereza? Kati ffe ekintu kyokka ekiremeseza constituency yaffe oba abantu be waffe okulaakulana luguudo. Twetaaga oluguudo lwa kolansi luguudo waliwo oluguudo olumu lw'ensookera ddala okuba nti nonneetaaga olugenda okukyusa embeera y'abantu. Omanyi transport kyekintu kyokka ne gavumenti ebiseera ebisinga kyetunuulira okukyusa embeera y'abantu. Kati nga mu kyalo nti senga tufuna oluguudo lwa kolansi okuva e Kayunga paka Galiraaya ku mwalo kyo kitegeeza embeera y'abantu egenda kyuka etya. One, time is money. Bw'oba tomanaginze time tofuna sente kisookera ddala. Abantu bajja tuuka mu budde ku buli kintu kyonna kye beetaaga. Ekyokubiri ebbeeyi y'ebintu egenda kyuka because of luguudo. Abantu abalima kasooli bamuleete ne Kayunga wali kolansi ne bamutunda ku 1,000 nga bamugye eri mu kyalo 4. So bwe tunafuna kolansi kiba kitegeeza naffe tugenda mutunda 1,000. Bw'omuntu avuga buvuzi okuva eri najja buzze eno n'amufuna. Teyeetaaga ati transport ntambula eri okay kitegeera. So ploti mataka biki buli kimu kijja kulinnya. Embeera y'abantu njagala gikyusa. Ekyokubiri services zijja kujja mangu. Abasawo abalungi, abasomesa abalungi, factories ez'amaanyi, enkulaakulana ejja kujja, hotels, petrol stations ez'akabi, supermarkets. Okulaakulana kugenda kujja nga bw'olaba nti Katosi right now is developing at a very high speed. Olaba petrol stations zizze, biki bizze, factories zizze, abantu bafunye emirimu biki, ebintu bidduka emisinde kati. So ekyo kye njagala okulaba. Nze saagala kuddawo promising abantu bane abakyala nja bakolera kino nja kola no there is that general point which I want to fight for. Okay, gwe ng'omukulembeze olowooza bizibu ki
Okay. waliwo n'ekibbattaka. There are two things ebiwonyaawonya essaza lyaffe, oluguudo oluzingiramu buli kimu kyonna n'ekibbattaka. Yeah. Okay, gwe ng'omukulembeze olowooza bizibu ki ebitawanya abavubuka and how can we overcome this issue? Abavubuka ebiseera ebisinga ekibatawanya kibeera kimu, sensitization. They lack sensitization naddala ewaffe, nti abantu beetaaga okulabika nga basomesebwa, abantu beetaaga okulabika nga ne babuulirwa ekyokukola, naye obabuulira otya ekyokukola ng'oyise mu mizannyo, oyise mu bye baagala. Otegeera kati ewaffe singa amanfuusa omubaka nja teekayo ebintu ebigenda okuba nga nteekayo is talent search, nja teekayo talent search okunoonya talent mu bantu baffe abo. Right now nyinza obutakisobola mangu nnyo because nkola ate sente ziyinza obutabaawo nnyo, naye ate wali erinja kuba na access okukola ebintu ng'ebyo, emipiira ng'egyo. Yes, mbadde nteekayo emipiira mingi, nolaba nti talent gye ziri ewaffe, naye olw'okuba nti obusobozi bukyali butono oyinza obutasobola bafuna mangu, but bwe naaba ngenze mu system ate ndabira ddala ng'ekyo kijja kusoboka. Tournament ng'ezo omanya nti oteekawo tournament ya buli mwaka nga weeri, n'oteekawo talent search ya buli mwaka nga weeri. Kati in such things mwosobola okuyita n'oyamba abavubuka n'omanya ebizibu byabwe, kubanga oba osobola bakuŋŋaanya oba basobola okukutuukirira n'oba ne bagamba nti wano project eno twetaagamu ssente, project eno twetaagamu ssente, twetaaga banks eziyinza otuyamba oba trade unions ng'ezo oba no forgetting out the name of this thing. SACCOs, yeah, sorry. Badde noonya kigambo SACCOs. SACCOs ng'ezo okuzireeta mu constituency ne ziba nga ziyambako abavubuka ne bafuna ssente ne bateeka mu business zaabwe ne batuuka mu bintu byabwe. Yeah, something like that. Okay. Okuyingira ebyobufuzi lwaki leero abantu abali mu media mu beetanidde nnyo n'okugattako bano abayimbi, kino kiraga ki? Nze ndowooza nti of course Bobi Wine inspiring nze bangi, but nze nakiyingira dda. Nze nwana nakyo lwakuba nti mbadde sinayingira parliament. Ne nakiyitandika ddo kigezaako 2011. Those are now 10 years nga njagala kuyingira parliament. Okitegeera? So I think there's been a lot of inspiration from we who have been there, and then others abalidde ku Bobi Wine, of course. Okulaba nti Bobi Wine asobola okufuuka ow'amaanyi ennyo n'akikuba bw'ati. So others are inspired. Ate n'abalala ndowooza abamu balaba nga media maybe temuli ssente, abamu balaba nga ayimbye naye nga talina kyayina, kangendeko mu parliament ndowooza kyeka waliyo ssente. But nze kye nnina obagamba kiri kimu nti parliament teriyo ssente gwe zolowooza, waliwo parliament waliyo services olina okukolera abantu. Abasinga olowooza ku 30 million ze basasula omwezi alaba nga y'obulamu bw'oyitawo, naye gwe kyolina omumanya nti 30 million ezo oyinza ozituna bw'oba toplanize bulungi nnyo giyinza okwesanga zigweredde mu constituency. Okitegeera nga olina kuba nga okolera abantu okufunamu. Buli lw'okolera abantu awo ne babeera happy, demand zijja kukakka ne zijja kubeera wansi. Naye bw'ogamba nti obeere Kampala ofune millions 3 buli mwezi, then awo manya nti obalayo ekisanja kyo kimu bakuggyeyo. Kati bw'oba wagenda babba, then kyobola nti abamu olina okuba nga abeesimbyewo mubeereko n'omutima ogw'obukulembeze, muleme kubala bubazi kintu. Era abamu ababala bubazi ekintu ojja laba nga tebabawo kalulu. Ojjidde ku party ki Katongole? Right now ndi ku people power. Lwaki people power? Ndi ku people power because nze ndi muntu muyimbi, ndi muntu wa Bobi Wine kyali wange nnyo, ate nga ndaba yenkyukakyuka gye twetaaga mu ggwanga. Twetaaga enkyukakyuka, abavubuka twetaaga tuggyeko mu kintu kino. Are you trying to say joinize people power okuba oli muyimbi oba oli mukwano gwa Bobi Wine? Bujoyininze wabula ndi muyo. I'm not just joining. I mean, if I've been with Bobi Wine for the last 20 years, am I joining Bobi Wine? Music industry, I'm not joining Bobi Wine just like nti mujoinings. No, nze ndi muyo munda muye. Okitegeera kati biri bineegattako bwegasi nti people power ze tukigatteeko, kati napo ze okitegeera nyambala bwambazi kooti ninge essaati mwezi ndi n'empale mwezi. Olowooza lwaki people power gyosazeewo okuyingiramu? Because ndaba yendi ennyo musaayi. Yendi ennyo musaayi. Yes, nagendako mu kalulu kali akenda mu 2011. Naye nali ngendeyo nga njagala kukolera abantu. Kasigenzeyo nti oba nti nzaayo we NRM ennyo. Naye nga just njagala mteekewo omukululo, mbasakire mbakolere nga nno bulumi. Nze by the nze sagala nnyo okulembeza bya parties. Kubanga n'abafunye parties nabo abasinga tebakoledde bantu. Kati ngeyo waffe ombaka tatukoledde. Okitegeera kati ate sagalira kyakulembeza nnyo nti no Bobi Wine nti no kibiina. Sagala bikulembeza lwaki? Sagala bibeere nga abantu balowooza nti no byentadde mu maaso awo bye balina okumpeerako akalulu. Kubanga era nnyinza obbikulembeza n'embireeta n'embikulembeza era ne sibakolera. Okitegeera kati nze njagala kukulembeza bino bye ngenda obbakolera. Kubanga singa nkolera abantu abo ne Bobi Wine ajja kubeera happy nti omuntu gwe twawa flag, omuntu gwe twawa kaadi yaffe akoze eki atukolera ground ddala agikola bulungi.
okitegeera yes kuba Katongole already amanyi nga ina abantu bamanyi nti Katongole waali just kwongera bakakasa nti ddala kituufu ki ti wendi ddala ndi serious ekitunyo nkiriko okitegeera so kyensiba ngamba abantu bonna abali ku mipopawa abaki abakoze eki era kyekiri nti Bobi Wine yakoze bulungi n'akola ekibiina ekya NUP nti yasobodde okutegeera abantu abamwagala n'abatamuliiko ababeddala okitegeera yes nze era nabadde happy nnyo okuba nti akikola tugambe naawe NUP wajingidde nze already ndi wa NUP ne kadi ngiina okitegeera so gwe kyolina omumanya nti abantu bano ababadde basekigwanyizi abagala okukozesa obukozi Bobi Wine abagala oyitawo obuyisi era walabye nga badduka okitegeera tewali ngeri ki gy'oyinza kuŋŋamba nti ddala mu butuufu Kasiyano Wadri yadde naye ali mu struggle ayinza okuba nga tabeera mu NAP omusajja yayiwawo omubiri kumpi bamuttire izita Arua kumpi bamuttire mu Arua Yasini Kawuma ne bamutta okitegeera naye gwe n'osigala ng'ogamba nti sayino tosobola kuba wa NAP oba nze eyo reason yannemye ekyo kikyannemye okutegeera omusajja ono lwaki yakoze ekintu ekyo but abantu nabo bakirabye era nkakasa ne mu constituency ewaabwe mu Arua they saw that is betrayal that is sinala Bobby ngavuddeyo kukyogerako because manyi akyaya calculating how will come out but nze kyampisizza bubi nga nze omuntu waba kuyiwiriddewo omubiri nawe mulage nti ogumuyirawo okitegeera kati kyekiri kyembadde ngamba nti oba mubadde temundaba nnyo nti oba nze ntambulire nnyo ku Bobby okitegeera nga sagala abantu bagambe nti ndippira bulipizi okitegeera nze mbaddewo nze ntwala butwazi kintu mu maaso yes even before sagala nnyo bantu bagambe nti Katongole alippira era naye ayagala kuyitawo obuyisi nze already muntu mwetuli era nze muntu akonkone wa Bobby n'agamba muleka jje setaka kwewozaako nnyo okitegeera ne bwe ngenze ku office Katongole wewaffe nati olwo baganye okuwa kaadi era nabo bamanyi yagamba nti ono wankwe nnyo ono anakigwanyize okitegeera so kyengamba nti this time around kyatuyambye nnyo okutegeera abantu abagala okukozesa Bobi Wine ogenda mu parliament bafune ebyabwe oba okufuna ebifo bafune ebyabwe naye nga ne struggle tebagiriimu omanyi bannayuganda banyinya just abeegwanyiza obwegwanyiza okitegeera yes so kyobula nti era nyongera okwongera okusabira mukama wange oba muganda wange oba mukyali wange oba buli kimu kyonna Bobi Wine eyongera okwetegereza ennyo abantu yegendereze nnyo abantu bano abajja obuzzi bano abadduka emisinde abamwagala jasa abagala okukozesa kalaze okuyitawo okitegeera yes so abeere nga bagezeko bongere okulabika nti baba scrutinizinga babeetegereza bategeera kiki baliko na kiki balowooza banaatwala ekintu kino mu maaso oba si bye baliko okitegeera ate atunye nnyo n'abantu abasiima abantu be bakoze because Bobi Wine himself amanyi yes President Museveni owakakati n'ow'emyaka giri egy'emabega bw'obagatta statement yo yagikola nagamba bw'okwata President Museveni owaaluli n'owakakati balwana what does it mean sibe bamu what does it mean lwakuba abantu bakitunda mu context ntono naye mu context nze zenkirabiramu eriemu nti Bobi Wine akimanyi nti President Museveni alinayo ebirungi byakola naye essaawa eno bitandise okwonooneka oba okitegeera so meaning asiimayoko ebirungi byakola naye ate alaba ebibize so kyetaaga wabeerewo change ate ye yamwagaliza ogenda wali awummule lwakitula abeere emirembe nga teri amuteteganyizza ye yamwagaliza ekyo kati naffe abamu endowooza gye tuyina twagala tulabe nga waliwo peaceful transition of power tetwagala kuyiwa musaayi tetwagala bintu byakulwana naffe ffe abamanyi nti nno President Museveni alina kyayambyeko ku ggwanga alina ettofaali lyataddeko abeereko wali naye yeyagaleko eggwanga litukwase tulikole ki tulitwale maaso kati bano abamuliraanye bano ababbi bamafia ate kiza bamafia gye bali of course gye bali gavumenti zonna zibeera ne bamafia ne Bobi Wine era naye alina bamafia bamwetoolodde abali awo nga just bamafia so okitegeera abaagala okuyisayo ebyabwe so tewali bantu bonna batalina bamafia kandi nga bonaba ne Mao naye akugamba nti abadde ne bamafia Mao essaawa eno alaba Lukwago nga mafia okusala okudda eri mu FDC kati ate waliwo n'aba FDC abatandise olaba Lukwago nga mafia nabo gye bali bagaye Lukwagaza atulyako ekyati wano oba kitegeera so ebintu ebyo byonna bibeera mu gavumenti zonna buli kimu kyonna mu mbeera yonna bibaamu nga tuwuzika
omuyimbi gwe bayita Brannick Benz nakulabako naye lwe nasemba okulaba like 3 years back 2 to 3 years back okyali naye. Yeah, Brannick Benz, we have no problem with him. Era wali, and I keep on promoting his music. And I support him. I have no problem with him. Ali mu mbeera ki? Ali okay talina buzibu, just lwakuba bino bye nalaba oluyimba lwe yakola biki. Just ebyo kabye nabadde sinayagala kutekola statement yonna ku ekyo. Because both him and Lutalo are my friends, so sagala kubalaba nga bali ku loggerheads aba balina biki balina Lutalo balina biki balina songa. So nze just musabira birungi byerere ate era nkyali naye sina tabu. Omwana ono omuguiding otya because erinnya lyo ba brand ye yefa. Ate ekyokubiri bonna bali mu band wala Lutalo ne Benz bali semba kuba same gene or type of music. So omuguiding otya bakaki omwa. I think I've talked to him. And one thing I can say, Bobo Yagala said when you're doing an apology, you don't need to explain a lot. Okay. Yeah. Omuntu omugambye I'm sorry chimala. You don't need to do so many things. They just say solo mugamba. But Lutalo banaba solo musonyiwa. Musonyiwa nebagenda maaso. Oba omwana omwetondereko ewa Lutalo gwe mwennyini. Anze simanyi kye yakola siinaako bukakafu. Yakugamba. Nze siinaako bukakafu. Ndowooza gwe nga yali mukama we walina obuvunaanyizibwa n'obuyinza obumubuuza kiki wakola omusajja. Siinaako bukakafu bwonna ku bintu bya Benz ne Lutalo. Naye nze kyenyinza okugamba kiri kimu. Ebintu bya Lutalo yandibadde abyenenya nnyo n'abireka. Bw'aba yakola apology n'olimba nga yalukola kimala. Talina genda nnyo wala. Kubanga ebintu by'abakazi si byangu. Ebintu biri so deep. Muntu biri so personal. Era sisubira Lutalo kwogera kintu kyonna about that. So that's why I also don't want to comment because Lutalo is a very, very good friend of mine. We're so close with Lutalo. Benz is also close to me. So sagala kubeerawo nga ate omuntu omwandabanga Benz ayinza okundaba nti ate ndine Lutalo tumulwanyisa. Lutalo ayinza okundaba nti ate tuline Benz tumulwanyisa. So they are all my friends. So I don't want to comment so much about them. Nze just kyenjagala nti wabeerewo mirembe music agende maaso. Sibula abantu. Yes, abalaba TV eno Baba TV. Yes, bane mbagala nnyo mwe balenyo okwagira Katongole mutongole. Bane munsabira ate mungera okumpagira. Nkimanyi mu kibuga neyo naje muli bangi nya bave Kayunga bangi bave Bugerere. Mukimanyi Katongole njagala kubeera MP wa Foibale. So this time around nakyusiza kala nzigira ku people power. Era nga njagala kintu kyonna tukikwasaganye ebintu si byakwekweka si yakwekwekerera ndi munnakyukakyuka njagala tukyuse ekitundu kyaffe ekyessaza ly'Ebbale. Twetaaga omubaka omupya, twetaaga omuntu afa ku bantu. Banenze situnulidde nti oba oli mu kkala ki oba oli mu kkala ki mwena mbeetaaga. Wabula kye mulina okumanya kiri kimu nti ng'amateeka ag'ebyokulonda tulina okubako ne weyimiridde awatuufu so okubanga abantu bakulembera bulungi. So mwena mbeetaaga ni munnankyukakyuka. Ebbale mukimanyi ddala mutuufu twetaaga omubaka omulala. Yenkyukakyuka esinga okubeera enkulu gye twetaaga. So twebeereremu mundabirenga ddala 221 Katongole omutongole omwana wamwe operation tukoye enfufu ne kibataka y'engombo yaffe yezingira mu buli kimu kyonna. Nkakasa tukubuwanguzi kwe tutudde ku buwanguzi kwe tuli era 221 tulina okwesanga mu parliament nga tulina omubaka asobola obogerera amanyi ne ku luzungu ensi gwemanyi gwe banaawulira gwe banaategeera alumirirwa afaayo ate abaagala ennyo. Mukama abeere nammwe. Tumira omukyala. Mukyala wange mwagala nnyo era nkakasa kwali alaba.